Tuli ku Salama Road, tutandikidde ku Total ye Salama. Oluguudo lw'e Salama bakyaganya dukola, so nyinza ogamba development ye Salama ntono. Salama Road kaakati ate nga yali ekulira ku speed ey'amaanyi nnyo, naye akati yagenda n'ekendeeramu olw'oluguudo luno lubi. Salama Road ye mufu, basuubiza oddukola naye tewali kikolebwa. Enguudo endala bazikoze ne Salama Road nga ye tewali nnyo kikolebwawo, ate nga abantu bo baadde bagezezaako okubeera nga bazimba. Omanyi kaakati kasita mukolera abantu enguudo, manya yo okuzimba kw'abantu bo sente baziina era abazimba naye development yaayo ebeera yina engeri gye yeekwatakwatamu, kuba omuntu agamba ekiguudo kifu nnyo, oluguudo bwe lubeera olulungi buli kyateekako agamba n'abapangisa ngenda kubeera nga amaguzi. Olaba ebizimbe bye bazimbako bagezaawo kuzimba naye tewali luguudo lukyasinze kubeera lubi ng'oluguudo lwe baali bakozeeko ate olumala ne lubeeramu ebinnya. Kati ekikwewuunyisa, oluguudo luno kwe kuli eddwaliro ly'Ekiruddu, eddwaliro ekkulu eno. Kuba bagamba Mulago bwe yavaako ne Mulago ne bagamba nti zezino zigundi zaabwe zezi Mulago, Saabu Mulago. Naye n'olaba eddwaliro lino kati sooka obalemu nti omuntu bw'abeera mu ambulance ajja atya. Nga omuntu atuuka n'akutuka n'okkutuka kuba ekinnyanga ekyo wekikube ng'ojja Ekiruddu. Enguudo zo bazikoze naye waliwo enguudo ezibeera main. Kati nga luno oluguudo baali badde balukola mangu kubajjukira kwe kuli eddwaliro okuyita ambulance erina okubeera ng'edduka okubeera ng'etuusa omulwadde mu time. Eddwaliro ly'Ekiruddu lyeryo, eddwaliro ery'Ekiruddu. Ate talimanyi Kiruddu bw'ati bw'afaanana. Oyo Kiruddu oyo Kiruddu. Naye ng'olabira ddala ekkubo nga lino eririko eddwaliro eddene nga lino, mu butuufu okubeera nga ekkubo erigendawo si ddungi tekibeera kituufu. Kiruddu National Referral Hospital yeeyaawo. Muza mugirabye eddwaliro lyammwe ery'Ekiruddu lyeryo we liyimiridde. So ekkubo lino lyetaagisaamu okukola. Kateebereza ambulance evudde eri speed. Kati bino ebinnya ebigenda biyitamu eti segere bakuba omulwadde agenda okutwala bebawulira mbu yafuddeyo akatuuka. Segere yafuddeyo akatuuka, bintu nga bino kubeera nga binnya. Ate ng'ekyaddala amakubo mu Uganda kati bagakola, naye ze ngamba baali badde nga batunuulira amakubo agali major oba amakubo agali main, nti lino ekkubo litwala ki, lino ekkubo litwala mulwadde. Omuntu waba agenda nga mulwadde kiki yeetaagisa kuddusibwa mangu kumutwala, kubeera nga tewali kintu kyonna kimutawaanya. Naye kati bw'aba ava ekibuye wagenda okutuukira wano ng'akoze kalannami, by'ebizimbe bye babadde bagezezzaako okubeera nga babizimba naye ekkubo likyabulamu. Ekkubo lyo libuliramu ddala, lyetaagisa okubeera nga likolebwa. Salama Road, ekkubo erigenda Ekiruddu wajjanjabibwa abantu. Wano kyobola Uganda bamakanika nabo beeyongedde obungi. Kuba ogenda bino binnya bye bikkuba sikabuzo zoonoonese, simanyi buno bu ango, simanyi ate waliwo akaakubye
emmotoka nga teyenzimba oba abantu baadde bagezezzaako nnyo okubeera nga ekkuba lyeyunira. Kugamba omuntu eyalituuse mu time ebinnya bikutuusa nga toli ku time. Ngenda ne ngamba nnyo abantu nti mugenda ne mugamba nti abaddugavu tebakuuma time. Ffe tukuuma time naye ebinnya bye tuyitamu, embeera gye tuyitamu yetulemeseza okubeera nga tutuuka mu time. Ojja genda ova waka ono ali wano atakudde, kyagenda okuteekawo n'ekijja kubeera kya mulembe nnyo. Juga tuli ku Salama Road, njagadde okubayisaamu leero nti nze ngenda kuva waka mu time ntuuke wakati ku kkubo nga lino nga lirimu ebinnya nga n'owa takisi tasobola kuva erindi nakuba bukubika gundi takisi ye lwakuba gw'ogenda ku interview. Kati otuuke ku interview ng'oli leeti bagambe nti abaddugavu tebakuuma time. Time tugikuuma naye embeera mwe tugikuumira nayo tekkiriza kubeera nga tukuuma time. Then ekirala omuntu ogenze ogambe ngenda ku interview olinye taxi ng'eyo oba boda, ekino in fact kiri ku boda, olinye ka boda ndikakwanguyo oba wakatuuka wali ng'agamba kaweddemu amafuta ng'ate olwo akawunzika, ndooza empunzika ya boda mugimanyi, akawunzika bw'ati nti amafuta geesulike mweyongereyo. Kugamba embeera ze tutambuliramu sometimes ze zitulemesa okubeera oba ze zireetera abantu okugamba nti abaddugavu tebakuuma time. N'ogamba omuddugavu takuuma time, enguudo kwayita zo ziraba. Enguudo kwayita tezibeera nnungi. So bwe kikwatako oluguudo luno olw'e Salama Road engeri gye lutwala abalwadde mugezeeko okubeera nga nalwo mu butuufu mulukola abalwadde baffe babeere nga batuuka ku time ate n'ebinnya bireme kubeera nga bibakuba. Ate kakati olwaleero nze wano naye balikirabika baakolokoseemu, luno oluguudo lubadde lufu nnyo, baakolokoseemukko wano wonna bibadde binnya naye baalukolokoseemu. Luli we nabagamba nti nja bakwatirako Salama Road mulabe, by that time yali mubi naye ate ne staff nabudde kukola video kubalaga Salama Road ayimire naye ye ono Salama Road kakati bwali. Poti ze Salama Road baali baziseera nnyo naye zirina engeri gye zakkakkanamu mpola mpola olw'oluguudo luno. Kakati wano omugezi wajja n'agulira era mpa omuntu w'amagezi nti bagamba nti waliwo ka ploti ku Salama Road kagule kuba ebbeeyi yaako kaakati ku nfuufu eno eriwo ku kikubo kino nga bw'okiraba egenda kubeera tayimu zitu nga bamaze okukola kuba kumpi ne Kampala, kumpi na buli kintu kyonna, ate buli kye weetaaga okifuna, ate n'abantu bennyini abali ku Salama Road bantu bangi. So ne bw'obeera ozimbyeyo zi rentals zo abantu bagenda kubeera nga baziyingira. So buli owantu we bajja okukuseera nga rentals zo bagenda kubeera nga baziyingira mangu than omuntu bw'anaakutwala kati ng'eyo ku Masaka Road nagamba nti gula ba butundu ky'obuli eyo nagamba gulaawo mbw'ozimbyeyo rentals bagambe mbudabo ya mitwalo 15 mitwalo 2. Kati eno Salama Road olaba mu kifuufu kino kyolaba kino dabo yaayo ya mitwalo nga 7 oba 6 dabo ye Salama Road. Kati kitegeeza bwana amalo dukola eyinza okuyingira ekinaana dabo kuba kati singo ziri mu mitwalo nga 3.35 oli bw'aba agikoledde ddala bulungi mitwalo 3.5 simanyi oba zisukka waawo. Kati kitegeeza bwe banaamala okukola oluguudo luno olwo egenda ku mitwalo 4 ono Salama yajja kubeera ku mitwalo 4 Salama Road singo 4 n'okugenda waggulu ono onajjukira wali kolas ate nga luno oluguudo lwaliko kolas naye lwonoonese bwonoonese ate gye buvuddeko olubadde lubi nnyo ne gwe osooka n'olaba nti mu butuufu omuntu bw'abeera nga mulwadde ajja kiruntu ekkubo lino ambyulensi eriyitamu etya obulungi kiba tekisoboka. Omuntu aba ajja mpola nga ate omulwadde aba yeetaagisa kuddusa. So tubadde tukyabagamba oba mbadde mbagamba nti Salama Road ng'ono yeetaagisa okukola ki? Okugula ku ploti
mu biseera bino ng'akyalabika bw'ati kuba bw'anaamala okubeera ng'ayiibwa koolaasi ate nga bajja muyiwa kuba bagamba nti Salama Road ge gamu ku makubo ge balina okubeera nga bayiwa. So omuntu aba alina okubeera nga agulirawo ploti ng'ebizimbe weebiri zaakeedi zisandise okubeera nga zizimbibwa just muntu kubeera nga ogamba nti nze sente nzitaddemu waba otateekamu kati gye bujjaawo ploti eri kaakati ku miliyoni 8 ejja kuyingira akamu ekitundu miliyoni nga 15 kasaba mala okukola ekkubo. Ploti ye Salama kaakati egula 8 bwe bamala okuyiwa ekkubo lino ejja kugula miliyoni 15 n'okugenda waggulu. Sobola omuntu ayinvestinga mu ttaka e Uganda y'omutabuti ate omuntu bw'oba oyinvestinga ogezaako okubeera ng'oyinvestinga owantu watannabakulaakulana. Bw'oba oguze owakulaakulana omanya nti ogenda kuteekawo kati nga apartments ng'ezo oba nnyumba z'abapangisa nti ogenda kufuna abaloodi. Naye wabeera nga si eimuyo ng'okyayiiya ssente gula owantu olaba nga tewannabeera developed oba we wano ku mitanda oyo bagamba simanyi ku mitanda. So bwekiti bwe kiri kati ekifo eky'embalazi awo kye bagamba ku mitanda awantu awo waaliwo amutawaana nnyo waaliwo abayimbi nga bajja bayimbirawo naye ennaku zino wonna walabika bwe watyo. So Salama Road yono bwati bwafaanana kati wano we wagenda okuyita ekkubo wantu wano ekibangize kino mukiraba kino we wagenda okuyita ekkubo lya Jinja Express Highway erigenda ne ligwa ebbunga Gaba Road ku Soya awo wonna ekyo ekibangirize wonna waaliwo mayumba ne bakubawo awo ekkubo ligenda okubeera nga liyita. Kyali ku Salama Road bagadde tubalambuzeeko ayimiridde atya waviire Uganda yali aliko koolaasi oba teyaliko koolaasi omuleka bwati oba nedda. So buli yamuyitako ekifaananyi kyekino osobola okumulaba n'omanya nti bwati bwali vidiyo yaffe egenda kukoma wano leero tujja kufunayo akatundu akalayira katujja okubakwatira tubalage kafaanana katya kaakati.